Yes, mugamba mutya mwenna bana Uganda olwaleero njagala mwenna abagala okuzanya firimu abagala okubeera ba actors ba actresses oli eyo ng'oyagala kufuuka musician ba upcomings mwenna yonna gye muli mujja tusomeko olwaleero nange utakome Tony Kayanja ngenda bayisa mu foundations 5 lwaki bw'obanga oyagala okufuuka ky'oyagala ngenda kubawa empagi 5 zino zibayambeko gwe wenna awulira abe bayita wannabe njagala kubeeranga njagala kuzanya firimu njagala kubeera muyimbi njagala kuzanya mupiira omuntu yenna ng'olina kitone oba talenti nga kyekintu ekikuvuga mu bulamu bwo era nga kyowulira kyoyagala okubeera njagala ojje ku live ya leero kubanga olunaku lwaleero tulina okusoma ebintu bingi abantu abasinga bye tutamanyi naye nga tunaabiyiga tutya nga ffe ababirimu tetusobodde kushiyalinga kitono kye tulina mu kitegeere so olunaku lw'olwaleero buli upcoming manyi ngobererwa ba upcomings abawerako n'abantu ne ba artist abali established gye muli nga muwerako so njagala mujje tu digesting information eno tugitegeere bulungi nnyo kubanga kitugasa era kituyamba okuyingira ekintu kye tugenda okubeera nga tutegedde ki kye tugenda okubeerako oba kitegeera kibi nnyo okwagala okufuna olubuto oba okwagala okuzaala naye nga toli mwetegefu tegeera ki ekyetaagisa okubeera olubuto weetaaga musajja omukazi yenna anaafuna anaayagala okubeera olubuto of course you need a man okitegeera so kati wherever you watching from ng'oyagala kubeera muzanyi wa firimu wali olooseeko okubeera omuyimbi ebintu bino tobirowoozaako bulowooza don't just think olowoozeeko birekaawo nedda baako kyokola naye njagala bayisa mu mpagi 5 ezisobola okubayamba obulamu bwammwe guno omulimu gubanguyire so sharinga video eno eri omuntu yenna awulira ayagala ozanya nze olunaku oluyitawo nfuna abantu bangi abampeeza messages Utaakome njalabeera muzanyi wa firimu mbajoyininze ntya biki bingi nnyo oba messages obaka buba bungi nnyo naye nga temumanyi kiki mwagala kuyingirira oba mukitegeera so kati nga tonnaba kwagala kuyingirira kintu kino njagala otegeere kitegeeza ki gwe wenna awulira ayina talent nga you feel like you talented in acting in music in football ng'oli creative oba ng'olina talent in anything join me please mujje tuwogere munansonyi olwajjo twali tulina okubeera ne live eno naye wabadde ebyaganyi so musonyiwe naye kati olwaleero mukama atusobozesezza tugenda kugikola so ekisookera ddala foundation esookera ddala waliwo kye bayita passion and talent omuntu yenna ayagala okubeera actress ng'oyagala kubeera musician ng'oyagala beera creative footballer oyagala kubeera TV personality ekintu kino kye bayita passion ne talent bintu byanjawulo neera mulina okubeera abagendereza ennyo ng'oyagala obiyingirira waliwo abantu mu bulamu bwabwe nga bali extremely talented tutandikiraawo ng'oli extremely talented mu kubeera extremely talented naye nga tolina kye bayita passion ku kintu kikyoyingirira oba okitegeera abantu abali extremely talented okubeera n'omuntu ali extremely talented n'okubeera n'omuntu ali passionate about something ani gobeera naye so kati njagala tutandikiraawo wennyini mu nsi muno mutegeere mwenna ng'owuli oyagala okufuuka ekintu ky'oyagala okubeera nkugambye waliwo kye bayita talent ne wabaawo ne kye bayita passion abantu bangi bali extremely talented oba okitegeera naye nga tebalina passion ku kintu kye bagenda kukola oba kye bakola ebintu ebyo byanjawulo era ojja kusanga ebiseera ebisinga ng'abantu abali extremely talented balemereddwa okubeera successful mu talent gye balina lwaki ebiseera ebisinga lwaki kijja bwe kityo ng'oli extremely talented naye n'ofailing okusucceedinga kyokka ate omuntu atali talented
n'overridinga mu mulimu ogwo oba mu talent yennyini mwenna gye muyina. Kijja kitya era kyekireetera ekintu ekyokubeera bwe kityo. Ffenna njagala tutegeere ensonga. Abantu abali extremely talented ebiseera ebisinga uno Benson agambye I want to join your film industry. Before you join the film industry, Benson, understand what I'm trying to tell you here. First, understand what I'm trying to tell you. Eno message eno video oba live njikoze lwammwe abaagala kubanga nze buli lunaku buli almost every day nfuna abantu bangi abaagala obeera part of me, abaagala okujoininga acting, abaagala okukola byonna naye nga waliwo ebintu bye batayina mu bulamu bwabwe. Talent yonna ng'ovudde ku kya talent waliwo ekigambo kye bayita passion. Bw'oyagala okuyingirira ekintu kyonna nga tokyagala tokiinaako kye bayita passion, kigenda kukumenya, ogenda kumenya abantu b'ogenda okusangamu ekyo ekintu. Tufuna, I mean, are you getting me well? Kasi tubeera nga oyina passion wadde toyina talent ate osobola okwanguyizibwa obulamu mu mulimu gw'oba ogenda okuyingiramu. Abantu abalina talent ebiseera ebisinga, these are the guys who would say after all they need me, after all I know what I'm doing, after all you know yakulembeza olw'okuba amanyi olw'okuba ali talented. Nyinza okuwa example nga mu mupiira, nze ndi footballer nazanyako omupiira. Osobola okubeera mu tiimu nga tiimu gy'olimu mulimu omwana ng'asomba obulungi ng'era bw'omulaba ku tiimu ogamba nze sigenda kuzannya, era definitely n'otazannya kubanga is good. N'ebiseera ebisinga these are the guys who come late, these are the guys who come at their own convenient time. They don't care nti beetaaga okukwata obudde, they don't care because balina kiri after all, you know, after all nze banneetaaga, they need me. Kati omuntu yenna ayagala okujoininga kye bayita talent, ng'olina talent mu kintu kino, sooka ogende ku supermarket yonna ekuli okumpi oba pharmacy, gulayo empeke gye bayita passion. Sooka okyagale kuva munda, kuva ku mutima nti ng'owuli nkinnyonnyole ntya nti ne bwe kiba kiki nga tewali kisobola kikulemesa. Naye ebintu ebisinga mwe mukulembeza nnyo nti nze already nina talent, olina kuweereza message lutaako njagala kujoininga already nina talent in acting. Naye talent in acting aganya ogigattako kye bayita passion. Oba kitegeera kikulembezebwa passion okusookera ddala, ebisigadde ne biddako kubanga ebiseera ebisinga omuntu atalina talent, njagala kubulira omuntu oyo atalina talent naye ng'ayagala, ebiseera ebisinga lwaki nkugambye abantu abo babeera very successful. Nze ndi omu ku bantu abatalina talent mu acting, naye okwagala kwe nnina, okwagala kwe nayolesa n'olunaku lwa leero nyinza okugamba ndi omu ku basajja mu industry eno abalina kye bagikoledde olw'okuba nti nayagala nnyo industry, nayagala nnyo kikyennyingirira, so nina ebintu simanyi bwe nyinza kikunyonnyola naye ndowooza ogezaako okunfuna. Eyo ye foundation esooka kulembeza passion okusinga talent. Leka talent ejje luvannyuma, leka talent ejje luvannyuma kubanga after all waliwo guidelines bagenda okusomesa ku byobadde tomanyi. Oyinza okuba nga oli talented mu kintu ekimu naye ng'ate ebibeeramu ekyo ekintu tobimanyi, togenda bitegeera, weetaaga okubeera guided, nga weetaaga guidance y'abo abantu abalimu ababazeemu ebbanga eddene, otandika okitegeera, otegeere skills zaabwe ze bakozesa, otegeere bubadi ki bwe bakozesa, otegeere buli kimu ekyetaagisa okubeera mu ekyo ekintu. So yo talent si kyekikulu mu bulamu buno. Talent ebiseera ebisinga si kyekikulu, wabula passion yo eri upcoming yenna
oba oli established artist, please ebintu bino biteeke mu bwongo. Biteeke mu bwongo. Kijja kuyambako obeeko kyoyiga. Eyo empagi esooka tugiveeko. Empagi ey'okubiri tugende ku kye bayita discipline. Discipline mu kye bayita talent is a key factor. Mwenna abanneegasseeko mbalamusiza yesimbalaba naye engeri gye ndi mu kusomesa. Mpozi osobola okumpereza ekibuuzo kyo n'okiteekaawo okujjako ng'oyagala kujoyininga live naye nga tetunnaba kugenda mu maaso okujoyininga. Kansooke malo basomesa oba kansooke malo somesa. Today is a fun Friday naye bino nadde nabbi basomesa yesterday naye saasobodde munansonyiwa addewo obuzibu obwaganyi technology munnaye waffe mutegeera yalemeseza okubeerawo naye katusooke tumale okusoma. Then you will join me later. Discipline. Nze muli discipline mu ntegeera gye nkitegeeramu kiringa ekkomo engeri gy'oyinza oba otandikira wa woyina otandikira ne wa woyina okkoma ku muntu. Wa woyina okkoma ne wa woyina otandikira ku muntu. Awo bosobola otegeera ki ky'osobola okukola ki weetowaza otya osobola okwetoowaza otya eri omuntu. Tekitegeeza respect, tekitegeeza ekitiibwa nti otya omuntu, olina okutya omuntu nti gundi omulabye odduke olabye gundi okola otya. No, that's not respect. Era discipline awo si weebeera. Discipline kuyiga ddi lw'otandika okumanyira omuntu na ddi w'okoma okumanyira omuntu. So muwe ebitiibwa eri mu bantu abo be mwagala okukola ki okubeeranga. Waliwo kye bayita okwagala obeeranga. Nti nze mpulira ndi muzanyi wa firimu njagala beeranga gundi. Muyiga okuwa discipline. Kankuwa ekyokulabirako. Ennaku zino abaana abasinga oba ba upcomings bangi bazze mu kifo ky'okutandika okukola oba okuwa respect oba discipline yaabwe ate batandikira mu mbeera mbi etandika ovuma oba okuvoola abantu ab'ebitiibwa ate baagala obeera nabo okubeeranga olwo basobole okusika audience oba relevance eri mu bantu babategeere. My brother, that is not the best way. The best way togenda kuva eri ovume buli muntu ab'ebitiibwa bonna be ku ttaka olw'okuba oyagala okumanyika. Feemu egenda kukumenya nga wakagifunaawo wennyini ekufuukira ekyambika. So let's have some little discipline mu mitima gyaffe. Discipline eyo bw'ogikulembeza mu mulimu gwonna oba mu talent yonna gy'oyina ate Mukama asobola okukubira ekkubo mu ngeri gy'obadde tomanyi. Weekitiibwa, beera wa mpisa, weewombeeke, beera omwetowaze mu buli kintu kyonna ky'ogenda okukola. Ogenda kwanguyibwa ekintu kyonna ky'oyagala okubeera. Bw'obeera footballer, bw'obeera muyimbi, bw'obeera TV presenter, bw'obeera actor oba anything, you will be in position to associate with those guys ababa kitandiseemu oba abakirimu. Naye gwe bw'otandika okukulembeza empisa z'embi, ani abagenda okuyambako mu kintu ky'oyagala okubeera? Simanyi oba I'm making sense. Omanyi social media ennaku zino yatabuka. Abantu abasinga discipline yagenda. Kye basinga okumanya kuvuma kanvume gundi musensebule. Olwo mmanyike, olwo mpiseewo ebyange abantu batandika okunjogerako nfuuke wakabi. Eyo feemu egenda kukumenya. Ogenda beera nayo omwezi gumu,
ekukosa obulamu bwo bwonna bwogenda okubeera mu kintu ate olemererwe n'okufuna kyoyagala oba kyowadde oyagala okubeera. Kubanga walemeddwa okukulembeza kye bayita discipline, wakulembeza busiru. So ekyo nkugambye eyo mpagi yakubiri. Empagi eyokusatu, bw'oba oyagala kubeera muyimbi, bw'oba oyagala kubeera actor, bw'oba oyagala kubeera footballer, bw'oba oyagala kubeera kinga kiri related ne creative work oba talent, empagi eyokusatu, get inspirations. Be inspired. Pick inspiration from the people that you want to be like. Bw'otunuulira abastars abamu ennaku zino abali established, bw'omubuuza who inspired you to do this, ajja kugamba nze already nalina talent from my mother's womb, nze banzala ne talent yange. Kati they pretend to be gods, betwalanga bakatonda nti bo tebalina baba inspiringa. Bw'oba tolinayo yakuinspiringa gwoba wabeerawo otya. Mufuna abantu ababa inspiringa. Mukubeera inspired, to creating a chibaita malice damage oba malicious damage. No. Oluba togenda kubeera relevant. Omuntu wabanga yakuinspiringa, funayo omuntu gwe weekwatako nga yakuinspiringa. N'ebiseera ebisinga osanga ba upcoming oba abantu abaagala okubeera kyonna kyayagala okubeera. Katugambe oli ayagala kubeera actor, ng'abantu bagoberera osanga agoberera mupiira, ba mipiira Premier League yonna, the Champions League yasiba mu bupapula, asiba simanya Arsenal egenda kuba Chelsea, simanyi bikyebyo bwe bityo. Naye nga yo obulamu bwakugamba yagala I want to be an actor. Please work upon what you want to be. Tojja beera actor ng'ogoberera balala, tojja beera footballer ng'ate ogoberera balala. Yes, naye osobola okugoberera, naye soko picking inspirations. Abantu bano abali mu kukola bino byoyagala okubeera, baako beerako engeri yonna gye bakuinspiringamu. Osobola okubeera ng'ostanding sense, okubeegattako, okuba nga ofollowinga, oli updated ku kyekigenda mu maaso mu eyo industry gy'oyagala okujoyininga. Naye ojja kwesanga ng'omuntu ajja kuga nti nze njagala beera gundi. Nomubuuza njagala beera actor. Nomubuuza okay, mu Uganda ba actors kiba osinga okwagala? Mu Uganda naye olowooza nali ndabye ku kina Uganda kyonna. Naye nga gwabuuza yali alabye ku kina Uganda kyonna, naye awuli ayagala kuzannya kina Uganda. Ne weebuuza kati gwe yagala ojje ku screen ensi ebe ng'eraba gwe nga gwe toyagala laba banno kiki? So style up, get inspirations. Follow those people. Bw'obanga kwegamba oyina ekintu kyoyagala okubeera, fanga yo okubanga kyogoberera ennyo, kikulembeze, kisembeze, kibeere kumpi naawe. Ekintu kyonna bwe kibeera okumpi naawe otandika wabaawo obukusammukira. Omanyi omuzungu agamba if you want to get a haircut, you better hang around the barber shop. Okitegeera. Bw'oba oyagala okusalibwa akaviiri konna ak'enjawulo konna kw'oyagala, fuula abasaluni mikwano gyo, beera kumpi nabo. Buli lw'obeera okumpi nabo nga bw'olaba eri bw'asanirira oli bwagira, naawe ojja kumaliza wayi kale jjangu nawe ngezese kano ka style okkakkana ng'ofunye haircut. Okitegeera. So beera creative, mube bajagujagu ng'obwana bw'emisota. Obula tomulaga veyi n'ogwira nami I want to be this, I want to be that. Whoa. You inbox people n'obafiirako naye nga gwolemeddwa taking a step. So first step up, gwenga gwe sooka stepping up mu byokola. Kwegamba bw'omala okusteppinga up wepresenting. Bw'omala okwepresentinga olyoka olumba omuntu gw'oyagala okulumba ng'oli very equipped, oli very
informed nga buli kimu kwegamba kyewandiyagadde oba omuntu oli kyeyandiyadde okumanyaako oba okumanya ng'alabira ddala yes at least this person are very well informed about what he wants to become. So get inspirations, guys. Eyo mpaji yakusatu. Empaji eyokuna. Empaji eyokuna. Respect. Abaana bangi muli eyo. Simanyi oba nkuza ya muyembi oba mwakulya maka gafaana gatya naye nga kye bayita respect gwe tokiwuliranga nako. Mu kunnyonnyola wali ogwasoose nga mbagamba ku discipline. Respect si kufukaamirira muntu. Respect si kusinza muntu. Respect. Let respect egende weeyina okugenda. Know when to skip the queue and know when to remain the queue. Muwe ebitiibwa abantu ababasingako. Lwojja okusobola okufuna abantu abo beoyagala okubeera mu ekyo ekintu kyoyagala okufuuka. My people, omanyi abasinga temufaayo ku bulamu bye mwagala kubeera. Asigala awo agenze njala beera gundi ye ne kikomaawo. So respect. Bannaye tulabyeko ku ffenna ebbanga eribaddewo bwenna bannayuganda tulabyeko mu ngeri yonna gye tusobola abayimbi oba kale katugambe example kanjiwere ku bayimbi abazze nga bakulembeza kuvuma bantu kuyisaamu bantu maaso ennyimba zaabwe nga zivuma bakulu baabwe abali mu kintu mulabye gye biggweredde gye bitera okuggwera tebiba birungi. Kati imagine ofuuse wakabi olwaleero naye nga wajja otya wajja ovuma abantu wajja towa muntu kitiibwa yenna mu industry naye nga industry gyozzeemu abantu abalimu boogenda okukola nabo ogenda kubeetaaga nnyo okusomesa industry eyo bwebeera bwefaanana olina kukola otya olina kusisinkana ono oye bwoti okole bwoti ne bwoti naye kati kubamu akafaananyi nga wajja tobawadde respect. Gw'olwokuba munnange baakukuza nga bwe baagadde. Omanyi abantu abamu bagamba nze sigambibwako nze atali mmange tankola kino bw'ati nze atali kitange taŋŋamba bw'ati. My friend ensi eno si nnyangu nze bankuza baŋŋamba buli muntu yenna akusinga obukulu aba taatawo aba ankowo aba brotherwo aba sisterwo. So give respect where is due. Ekintu kino bw'oba oyagala kuyingira industry yonna ne bwe kuba ku mulimu ne bwe kabanga oli is your junior muwe respect. Respect olina ky'oluuzinga kugiwa muntu. You don't have to lose anything when you give respect to somebody. Okay? You don't need to lose anything to respect somebody. Okay, tuveewo ku respect. Empaji ey'okutaano. Take a step. Take a step. Togeya ky'oyagala kubeera. Togeya ky'oyagala kubeera nkiddamu. Togeya ky'oyagala kubeera. Take a step. Abantu abasinga bali eyo. Oli n'agamba mpulira njagala kugenda bweru. Nekikomaawo. Tafuddeyo na kunoonya passport, tafuddeyo na ku research nga ku nsi gy'ayagala kugendamu, tafuddeyo na ku yaawuli ayagala kugenda bweru kimala. Many people are there with beautiful voices. Beautiful voices. Naye nga kye basinga okugeya
I want to be an artist. I want to be a musician. Nayenga, they have never even gone to any music studio. Okulaba nga ne studio bwefaanana. Kwegamba okufuna more inspiration yage ya kigeye. After all, yawulira asobola okuyimba. I want to be an actor. Nayenga mu Uganda ne National Theatre weli tomanyi nawo. Okay, sijja kuga nti ye yardstick okubeera kicho yagala obeera. Naye muli kyentegeeza, take a step. Take a step. Ebintu ebigenda kusanga wootudde, ebintu ebimu tubinoonya. Nze senga nkubulya jjane yange gye nabi. Balabye ku interviews zange how I entered the movie industry. Ebintu ebimu ogenda mu nsi togenda kufuna muntu agenda kikkolera. Wabula ate Mukama asobola okuyamba ate gwe n'okikola ate n'oyambirako abalala. Oba muntegeera, ebintu ebimu togenda kufuna agenda bikuyamba biteekawo. Gwalina okweyamba n'okiteekawo ne kibeerawo. So take a step. If you want to be an actor, if you want to be a musician, if you want to be this, take a step. Don't just say, I want to be, I want to be. Look out for those people who are into what you want. Banoonye. Bamaleeko emirembe. Bwe bakugaana sinti buli gy'onalaga bagenda kukkiriza. Bangi bagenda kugaana, ogenda ku auditions nnyingi, ogenda kuvumibwa. Enfaanana ye eyinza obutasanyusa buli akulaba. Naye gwe baako ky'okola. Mu kubaako ky'okola eyo gy'ojja okusinkanira omukisa gw'obadde tosuubira nti oba guyinza n'okujja mu bulamu bwo. Naye bannayuganda, we have a tendency of waiting. Things will happen. Miracles will happen. At times, a miracle, you need to create it. And an opportunity, always find that person who is ready for it. Oyinza okujja ewange n'enkogoba. It doesn't mean that toli talented. It doesn't mean that nze akulira okutegeera ebirungi byebiruwa. No, projects nyingi zigaaniddwa, abantu bangi bagaaniddwa. Naye tekitegeeza nti person E bw'aba akuganye ne person B agenda kugaana. Ebintu bino biringa byakukwana. Sinti buli kaseera ogenda beera favorite type y'omukazi. Oba nti buli mukazi ogenda beera favorite type ya buli musajja. No. Buli muntu alina kyayagala. Yes, this is real. Buli muntu alina kyayagala. Waliwo ayagala nnyashe ennene, waliwo ayagala entini, waliwo ayagala akali medium, waliwo ayagala atayina. Kati ate ekyennaku tosobola beera na byonna. Wabula look for the type. Ne type ogenda ginoonya otya ng'ate otudde awo. So take a step. Mu kyonna kyoyagala obeera, take a step. Upcoming, oba mmwe abaagala okubeera, please, buno obubaka bwammwe si bwa bantu bonna. Buno obubaka bubwo gwayagala ozannya firimu, ayagala obeera omuyimbi, ayagala okubeera footballer, ayagala okubeera excuse me. Okitegeera, talent bw'otagifaako kambabbireko. If you don't care about your talent, it will fly and goes to somebody else. And if a talent is not nurtured, it can rust. Negende yali amanyi omupiira ogenda oyingira mu nankani nga gwe bakubengu endobo gwakola atya, gwayawuza gwakola atya. Naye bw'omanya nti nategeera nti ndi footballer, ndi muzanyi wa mupiira, gattako hard work, gattako ekibuli, always attack with aggressiveness. Nze muli nzikiriza nti Ronaldo is not the most talented footballer in the world. No.
their talents. Ne Ronaldo agattako kye bayita aggressiveness, hard work, n'afuuka ensonga. Kati gwani ekituufu twagala ki? Twagala miracles okwapeninga. Ni miracle egenda kumala gava eri gaggwa. Miracle egenda kujjira omuntu agyetegekedde. So I felt like doing this video nga njiweereza omuntu yenna bannange mulekeraawo okulumba engeri yonna etalina makulu. Oyagala beera kintu kino oba oyagala beera kino, be strategic, weefeeko nga tonnaba kunoonya ku disturbinga gundi, tonnanoonya lutaakome, tonnanoonya. Sooka gwe weefeeko otegere ki kyoyagala. Sooka weesibe 3. Ojja tuukewo omuntu akudiscouraging, akuvuma, akukola atya, okakana akumazeemu amaanyi. Kumbe ayinza okuba akulabyemu threat nti bw'onajja mu industry man ate gwe oyinza omulyawo, kubanga abantu abamu ate nabo tebaagaliza, abagirimu nabo tebaagaliza. Naye ate nga mulimu ate abaagaliza, kaakati oli gwaddi kwagaliza. Kiba kitegeeza olina okuba nga wajja na kibuli, olina okuba nga wajja nga omazeeko. Kati gwe ayagala ebyokumukeeka gwamanyi. Try to sacrifice. Abantu abamusinga muyina engeri gye mutegeramu ekyo ekigambo. Ekigambo ekyo kyanjawulo nnyo. Oli bwawulya sacrifice alowooza oba kutta bantu kukola bikiku. No, that's not what I mean. Omuntu yenna anaafuuka ekintu olina okubaako bye weerekereza okukola, then ate obeeko ebirala by'olina okukola. That is what we call sacrifice. Be in position to sacrifice. Waliwo ebintu ebimu by'osinga okwagala by'olina okuvaako regardless. Nze gwe mulaba, nze jjukira nnyo ndowooza nga nkyalina mu primary school, nayagalanga nnyo okulya ebikajjo nga ngula ekikajjo bwe kiti ekiwanvu nenkwata nemenyerako ab'ensigo ani yalya ku nsigo nemenyerako oli namuwa nange nenkwata ekinene nentambula nga olwo lweggulo nga nzira ewaka. Naye when I started featuring on TV, when I started appearing on TV, ebintu ebimu kubanga ntandika obeera ku TV nga nkyali ddole. Yeah, I started acting when I was a junior. So kakati njagala naawe oyige. Kati waliwo abantu abamu bendaba, really you don't strategize very well. Waliwo omwami gwe nalabye bamuyitaani Busy Natete, ajja akiraiminga omwana wa Nwaji mwana we. Yes, ayinza okuba mwana we, naye brother, that is not the right way to go. Ebintu bya family bisigala bya family, omwana ne buli badde alisigala nga wuwo. You don't need to come that way. Gwe kuba ensi omuziki, gikuba omuziki buli muntu yenna gyali ategeere nti oli wakabi. Olaye mama w'omwana enkya bw'ataalikere ku makya nga ajja akunoonya agamba bannaye oyo ye mwana ye taata w'omwana wange. Gwe kola ky'olina okukola, ensi etegeere nti boyi ku nsi wali ateggayi bamuyita gundi. Omanyi nze ebiseera ebisinga njala nnyo soma. There's somewhere bagamba when a woman leaves a man with a vision, that woman will soon watch that man on her husband's television. Ndoza chiri, when a woman leaves a man because he doesn't have a television, but the man has a vision, someday that woman will watch that man with a vision on the husband's television. So kola nnyo bro.
bwe guba muziki gukube neva mu bino ebyekisiru simanye omwana asigala wuwo lulikya omwana oli tagenda nwaji tagenda keera ku makyaleete simanyi ateekewo ekika ekikyo omwana blood is thicker than water. So do what you have to do. Ebisigadde ebyo bijja kwereeta wekka. Ne kati gwe bw'ojjira kweyenna nka neebanga string boy kiba kigenda kulya majje. So buno obubaka bugenda eri buli musician, buli artist, buli actor, buli footballer, buli muntu yenna nga oli mu art industry. Strategize your way. Tojjira mu mbeera ya buvuyo kubanga obuvuyo butuuka ekira ne buggwawo. Talent ebitinga buli kintu ate egenda kuwa prolonged fame. Naye mwe abasinga mwagala kukola bubadi bwammwe mukole biki yes do your bubadi, people will know you, but omuntu kyakumanyiddeko kyagenda okutwala okubeera ebbanga lyonna toliki bagamba first impression. So upcomings oba omuntu yenna ayagala obeera kino bwekiti something ebintu bino empagi 5 zenkuwadde zikozese ojja kumbuulira. Nkugambye esooka oba kyebayita passion over talent. Kulembeza passion si talent yo. Ekyokubiri discipline. Tojja gavuma abantu gawe mula biki olw'okubayala okumanyika nno. Ekyokusatu respect. Ekyokuna seek inspirations. Better motivated. Funa omuntu akuinspiringa omugoberere olabe bwakola ebintu bye. Enkya naawe osobola okubeera owakabi ate n'omusinga. Mwe credit abainspirinze togamba nti gwe wazitondebwa ng'oli ekyo. No, that's wrong. Temwefula bakatonda. Ekirala take a step. Take a step mu kikyo oyagala obeera. Otherwise, utakome Tony Kayanja, the baddest, highest budget gangster. Mbagala nnyo, mbagalira ddala. Okay, kale. Kati njagala kusooka kutumirako abantu bange yonna gye mulabira. Bw'obanga olina ekibuuzo ku musomo gwa leero, kiteekewo nkitunulemukko tubeeko kye tukyogerako. Then we call it a night. Njagala tumirako my people bali Dubai, UAE, Saudi Arabia, Johannesburg, UK, South Africa, Sweden, waliwo omukyala ali Iraq. Yes, Iraq. Then Pakistan. Those watching from Nigeria. Those who are watching from Kenya, Nairobi, mwebale nnyo mwebale ddala kuwagira. Omuzigo gukyagenda mu maaso. Thank you for loving my work. Ninawo n'akapya ke nabaleetedde bakayita my brain. Nkerabidde. Naye nga n'akazannye ne Nabosa kaliyo gye kali ku YouTube, genda okanoonyeeyo. Episode esooka etandise olunaku lwa leero, genda okanoonyeeko. Bakayita my twin sister. My twin sister, genda okanoonyeeyo, kagenda kunyumira. Nze nga bulijjo naawe ontege. Kati ntumirako abalala from, I have my people from Zanzibar, Zimbabwe. Happy Independence Day, my guys from Zimbabwe. Yesterday was your independence. Then njagala tumirako erotic diehards yonna gye muli mwebale nnyo kumpagira. Where else? Waliwo alina ekibuuzo. Ni Benson Hats. Tony, I want to join your film industry. Yes, before joining the film industry, I think you were the people I was talking about.
oyina ky'otegedde mu byensomeseza sooka weesetinge otegere kikyoyingirira oba kwesiba 2 weesibe oba kwesiba 3 zeesibe okitegeera naye si byakumala gajja nti olw'okuba nze abantu abamu waliwo oli ajja naga nze njagala yingira kuna firimu zammwe simanyi nange njagala kuba n'ebyo ebikazi byobeera nabyo. That is a very silly dream. That is a very silly dream. Yes. Mr. How are you, sir? How are you, sir? Good. You good? Where are you watching from? Iraq. You mentioned Iraq. Yeah. Oh, you in Iraq? Wow, that's very nice. I have my fans around that side, Iraq. There are so many. Just I send my regards to you guys. Thank you so much for supporting me and for loving my works. So, how is it going that side? Cool, man. You're okay. Cool. That's interesting. Which part do you come from? Western. Western. So you Mr. Tulia Gumanawe, Mr. Biamukama, Mr. Who? Okay, guy. Yeah, it was a pleasure being with you here. Do you have any question? No, Sorry? just that you talked about one major problem that is affecting our people on ground there. Keep on advising. Yeah, thank you so much. When you're talented but you don't have guidance from people who have been into the industry, at times you get misled. You might end up doing funny things which will not add something on you but will instead destroy you or destroy your career. Sure. So I feel so nice sharing a lot with fellow artists so that we can improve our lives and improve our talent and careers. Okay. Yeah, so that's the reason why I dedicated this day to them and have a word for them. You know, they say a word for a wise is enough. Yeah, it's enough. Yeah. Those one who is here, they listened and heard the message. So Definitely. Yeah. You know, our industry is facing a lot of mediocres, a lot of instead of respecting people, they just abuse them to override on their fame, and at the end of the day, think they are doing great things. Yet at the end of the day, they are wasting time. They are wasting time. If you override on somebody's fame with bad intentions, what if someday somebody does the same thing to you? What will happen, and how will you feel? You know, lack of exposure sometimes also it is affecting our guys down there. Lack of what? Exposure, because many guys are affecting their talents, their future through the actions and the conduct. Yeah, so people keep telling them, they will understand. Definitely. Thank you so much for being so positive.
Yeah. And I'll be doing this. I'll be going live. I have a session on Wednesday. Okay. That session is a movie Wednesday where we Mm. sit down here and we watch one of our good movies that we've done some time back, latest, and even I tell you about the future prospects and new projects that are coming up. So that Okay. is a Wednesday. Then a Thursday is just some good advice to people. But just yesterday I failed to connect my live, so Mm. that's why I pushed it to today. And Mm. today it's a fun Friday. It's just having Well, fun. okay. Would you tell us any funny moment during No, your high school? no, 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 no. I don't You don't go have, further beyond that. you Yeah. don't Yeah. you don't have one. Yeah. I don't like social media. Yeah. Yet we are on social media already. Yeah. True, but I don't like it. Hmm. Yeah. No, but it's good to share with people and they get to know Okay. Thank you. different experience. Okay. Thank you so Thank you. much. I really appreciate. I didn't get your name though, They call me Robert. Mr. Robert. Yeah. I salute you so much. Keep following me everywhere on YouTube. There are my movies, new movies, and old ones. Whatever you want, we catch Okay. up there. Yeah, thank Okay. you so much. Okay. Yeah, be blessed. You too. Mm. All right, Mr. Ezra. Okay, happy Tendo. How are you? Mama, the English is too much. Omanyi waliwo omuntu akuvuga. N'onoonya olwewaka n'oluggyayo mpola mpola. Kati mbadde nina okuggyayo lwensobodde era nzigyeyo lwenzigyeyo. Omanyi mbadde sijasobola birino gamba ki mwana we lowaera papa byonna. Lwambo Henry kulamusizaako. Happy Tendo. Are you coming or something? Chifuko Bashir, good work done, bro. Thank you, man. Thank you so much. Banaye mwebale nnyo kubeerawo olwaleero. Eyajjo yannemeredde, eyajjo yagaanyi. So nga sirina ngeri yonna bwe nyiza kikolamu naye ndowooza beetondedde. Mujja kunsonyiwa. Omanyi netiwaaka zitabula ate netiwaaka yaffe eya Afirika mugitegeera bulungi, Uganda particularly. It is such a disturbing network. Naye nga kyonna kye kiri, at least olwaleero nsobodde nenzija. We can Sharifa. Okay, just waliwo alina ekibuuzo ku bye njogedde. If there is anyone with a question, I'm ready to answer. Naye nga nsaba aba upcoming mweddeko, bambi mweddeko mutegeere ki kye muyingirira, temujja mu ngeri yonna gye mwagala kujja. Wabula weetereeze, noonya engeri ennungi, weepackaging talenti ye like ekkubire ekkubo. Buli talenti lwekkubira ekkubo. Ebisinga byanguwa. Naye abaana abasinga bo kye basinga otegeera bamanyi bwe bakola ebyekisiru biki byonna bo kibayamba okukola ki okubeera abakabi. No, obwakabi togenda bugula mu dduuka. Ensi bwe batennayagala kukufuula wakabi toyinza fuuka wakabi.
kati gwe bw'oyagala okigezesa ojja kufuna obuzibu obusinga nekiki wabadde oyagala. Oba okitegeera. Fame is good, naye fame emenya, my people. Fame emenya. Bwaginoonya ginoonye, naye ate bw'enaakusukako ojja kitegeera. Ojja gezaako otegeera kye ngezaako kugamba. If there is a question, I'm ready to answer. If there is no question, okay. Let me see Bashiri. Okay, Bashiri, obadde oyagala nkuyambe ntya munnaye? Yes, Tendo. Tendo eganyo kujoininga ndowooza teyagadde kukola ki? Teyagadde kulaba. Yeah, just that mbadde njagala kubaayo ekibuuzo nga kimu bibiri ndabe nga mbeesonyiwa, then tunaddamu ate some other day. Next time I'm coming up with something. That I'll be letting you know. Era nkyagala kugamba abantu abo. But anyway, thank you so much for being on. Olwaleero mbadde nsaba mbeerekereze, mwebale nnyo okuwagira. Mbadde mbagamba nti ninayo kafirimu akapya, bakayita my twin sister, kali ku YouTube, nakazanye ne Nabosa. Gendawo ku Nabosa TV, ojja kuba okasangayo kakunyumire. Episode esooka egenzeyo olwaleero. Then n'omuzigo nagwo kweguli gukyagenda mu maaso, gwe tukyabaweereza. So ogendako ne ku channel ya Lutaako Metone Kayanja YouTube channel. Nako firimu kweziri empya enkadde zonna ze nabakolera, empya n'enkadde n'ebirungi ebisinga kwebiri ne wano wennyini ntera obiteekawo. Otherwise mpozi nga waliwo ayina any pregnant question mubongeko, baani besitabonzeeko. Bannaye my people, nalabye a lot happening in Dubai. Omuzira, is it muzira? Amataba, is it true over social media? Jagala kumanya. Do I have my people there in Dubai? Genda maaso mukyaliyo balamu kubanga nze byendaba ku social media. Kale, for now, have a blessed night. I love you so much. May God bless you. May God bless all your endeavors. Emirimu gy'emikono gyammwe, abateereko kaddata na buli kimu kye mwagala. I love you. Bye.